Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Kitalo nnyo kitalo ddala abantu 16 be bagenza okubeera nga bafiiridde mu kabenje bus weetomedde trailer 16 ne bafiirawo. Ayita ku 0709865852 ogenda kubeera ng'ofuna eddagala erikujjanjaba obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, abaamenga amaanyi gakendeera ku sayidi eyo mu kisenge itakweyo ennamba. Akati kakati ku luguudo oluva e Kampala okudda e Gulu enjego eno wegenze maaso n'okubeera ng'ebeerawo ebadde ntiisa y'amaanyi kugambye 16 be bafiiridde mu kabenje kaneeno. Kati nno mu bo abasimattuse bageze maaso n'okuba nga boogera ki ekibaddewo. Nonno basegeze maaso n'okubeera ng'eggwaawo eweddewo. Bannanga bamanyi baasi zineeno naddala zineeno ezivuga long route Kampala Gulu mumanyi speedi gye zibeerako. Kali bambi 16 be bakafiiriddemu, basatu tebasobola kubanga boogera ebibakwatako, kitegeeza bali unconscious. Naye mubageze maaso n'okubeera nga basimattuka ngenda kubeera nga nkubuulira amannya gaabwe. Gwe wenna ali mu kitundu kyonna mu ggwanga erya Uganda ng'omuntu yatravelingidde mu baasi naye nga tonnaba kubeera ng'omuwuliza, wandigeze maaso n'okuba ng'onoonyereza era ng'obuuliriza. Kale kansooke nkuwa amanya gaabo abasobodde okuba nga basimattuka naawe otegeere oba mulimu owuwo. Bwe mubeera temulimu wuwo munnange ofune okutya otandike okunoonya buli muntu akubire ku munne olabe oba yatuuse bulungi oba ali bulungi. Kubanga kampani zinene eza baasi zisobola okubeerawo nga nnyingi nga weesanga nti kampani ya baasi emu bwekwata ku luguudo lumu zibeerako nga 5. 5 zijja 5 zigenda, okifuna bulungi nnyo. So kansooke nkusomera amannya ga Bakawonawo. Kugana amannya kuliko Proscovia Achen myaka 24 mulamu, Rihim Nafuna 27 ono nno w'emukono, Christine Laka myaka 4, Kevin Ogweki myaka 34, Beatrice Aya myaka 3, Joseph Akaye ono myaka 3, Flavia Akero myaka 32, Albert Odul myaka 43, Benson Anywa myaka 55, David Okwera myaka 35, Dennis Ochere myaka 43, Patrick Okecha, Morris Oluka myaka 28, Nancy Alimo myaka 2, Caroline Akanya myaka 3, Francis Oyo myaka 38, Rose Auma myaka 47 ne Mare Rusi Akero myaka 44. Kale poliisi egeze maaso n'okubeera ng'etegeeza nti abalala abawera ddala 3 tebasobodde kubeera nga baogera ebibakwatako olw'ensonga embeera gye balimu asi nnungi. Bannange embeera ku nguudo mulina okwegendereza. Abagoba b'ebidduka, abagoba ba pikipiki, nze kino ekiwundu abasobola okyetegereza. Maze ebbanga nga wano ku mukutu asiriiko olw'ensonga nti mbadde nafuna accident nga nafuna akabenje n'enkosebwa era n'empisibwa bubi amu naye ne kitaataaganyamukko mu nkola yange ey'emirimu era nga nakyo kiva ku bidduka. Natomerwa omuntu eri avuga nga atamidde ng'anywedde ng'ekidduka kyavuga tekiriiko mataala, nanyingirira era nantomera n'enkosebwa. Kyamukisa mulungi nasobola okuba nga ngenda mu ddwaliro nenfuna obujjanjabi era nensobola okuba nga ntereera n'olunaku olwaleero wenkomyewo okuba nga mbaweereza, naye nga kyava ku bidduka. So abantu abakozesa ebidduka banne mwegendereze. Gwe obulamu bwo oba obutadde mu matigga, naye kale tekyalibadde kikulu nnyo, naye ate manya nti n'obulamu bw'abantu abalala
obeera obatadde mu matigga. Baasi ezo zibeeramu abantu nga 69. Gwe addusa baasi eyo oli muntu omu, ogivuga ndiima sipiidi 140 naye nga oweetisa abantu. So mulina okubeera abeegendereza nga musaabaza abantu. Newankubadde nti nno sometimes oli ayinza okugamba baasi zitambulira ku budde, ze nsonga lwaki nenya baasi etambulira ku budde. Naye bannange musaasire obulamu bw'abantu abo. Ojja kwekanga nga abantu 16 bafudde babadde balabirira famire z'abantu nga 40, abantu nga 150 be babadde emabega. Kati gwoba omazeewo obulamu bw'abo abantu, kitegeeza abantu bali abalala bonna bagenda kusigala nga basitaavinga, bagenda kusigala nga basitaavinga. So twegendereze ebintu bino eno. Embeera y'oku luguudo tulina kubeera nga mu butuufu twegendereza. Enguudo za Uganda tuzimanyi, nfunda kyekisooka, ekyokubiri zirimu ebinnya ezimu. Kati olina okuvuga nga weegendereza. Nze nkunnyonnyodde engeri omuntu yali agenda okummalawo nga sigenda kuyingira 2023. So tubeere beegendereza nga tuvuga ebidduka, ate tusobole okuba nga tutaasa obulamu bw'abannaffe abalala. Kati eyo lisiti y'abantu abasobodde okuba nga basimattuka mu kabenje kaneeno, abasobodde okuba nga beeyogerako nti nze gundi okuva eno, nze gundi. Era woba olinako omuntu wo manya nti akyali mulamu, naye ate era waliwo 16 abalala bageze maaso n'okubeera nga bakafiiramu. Nze Segawa Mureshid.